ate abantu 143 bakasudde okufiira mu lutindo olw'akatimba olugudde mu kibuga Mobi mu Buyindi. Ssaabaminisita wa Buyindi Narendra Modi asaasidde abantu abafiiriddwako abaabwe n'ategeeza nti buli famire egenda kuliyirirwa. Kano ke katambi akalaga abantu ade bajjudde ku lutindo lw'ebigere mu Ssese Gujarati mu ggwanga lya Buyindi lwabadde lukubyeko nasisiwa omuntu ng'ate lwa butimba olutindo lwagudde mu lutaba 13 abakamanyika naye ng'abadduukirizi bakola butaweera okuzuula emirambo emirala. Olutindo luno luli ku bbiru ly'amasannyalaze n'omugama kyokyo. Abasinga ku bafudde ade baana n'abakadde ng'olutindo lwagudde mu kusande akawungeeze lumaze emyaka 14 nga lusangibwa mu kabuga k'e Mobi nga lwazeemu okwesibwa wiiki 2 eziyise oluvannyuma lw'okuddaabirizibwa. Mu kiseera kino poliisi ekuyindya eriko abantu 8 beeri mu kukunya okuli n'abakuumi n'abo abatunda tiketi olw'okkiriza omuwendo gw'abantu omungi bwe gutyo. Mulala bali mu kunyiizibwa ebya kampuni ya Olivia w'obuvunaanyizibwa okuddaabiriza olutindo olwo luwezaako mita 2.3 nga ze Fort 17 nga lwazimbibwa mu 1980 gavumenti ya Bungereza nga Buyindi ekyali ttwali lyayo. Olutindo luno okugwamu babadde batuukiriza akamu ku bulombolombo mu bitundu by'e Mobi akulambula ddala mu biseera eby'oluwummula n'ebikujjuko. Kigayibwa nti abantu abali mu 225 be babadde ku lutindo luno bwe lwagwiriddemu. Mu kiseera kino abantu 17 bakanunulwa era nga balubira poliisi n'amagye bakola butaweera okuzuula emirambo emirala. Mu ssaza lino erya Gujarati Ssaabaminisita Narendra Modi gy'ava ng'ategeeza nti buli muntu yafiiriddwa obuwe wakulirirwa. Modi era ennyo emiddo olw'ekikangabwa kino ekyaguddewo.